Yes, gwena muganda wange achekumide Kampala TV 256 nkubuzaako nenkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo olunaku lwa leero lunaku lwakuna ennaku z'omwezi mukaaga omwaka 2024 naye nga olunaku olwaleero nga bulijjo tuba tuzze n'amawulire agafa naddala mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ng'olunaku olwaleero amawulire ge tufunye gava side za wali Emityana eri omubaka omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala Ntwatwa amawulire gavuddeyo olunaku olwaleero ne gakiraga awandiikidde sipiika wa paliamenti y'eggwanga Uganda Right Honorable Anita Among ono ebbaluwa emuwandiikiddwa abadde amusaba okubeera ng'abakwasizaako ku mukolo Mathias Mpuuga Commissioner wa Parliament y'eggwanga Uganda gwagenda okutegeka ng'ennaku z'omwezi 21 June. Jjukira nno nti Mathias Mpuuga ennaku z'omwezi zino yavaayo n'akikakasa nga bwagenda okutegeka omukolo ye gwe yayita Thanksgiving okwebaza Omukama Katonda ku lw'obulamu bwe. Naye ojja kujjukira nti we baali side za wali mu kuziika Pascal omukulembeze w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi we yajjako eyo Mathias Mpuuga yali ku mukolo ogwo ne Abed Bwanika era Abed Bwanika avaayo n'ategeeza nga ennaku z'omwezi 21 June we bagenda okubaako ekipya tebatongoza naddala wali mu Greater Masaka. So bangi abaafuna ekirowoozo ne bagamba nti abaami bano ennaku z'omwezi ezo oba omukolo ogwo bandigukozesanga okutongoza ekibiina kyabwe ekipya. Era ojja kujjukira nti Abed Bwanika yalondebwanga omu ali ku Organization Committee eno nga yevunaanyizibwa ku kutegeka omukolo ku lunaku olwo. Naye n'amawulire olunaku olwaleero gavuddeyo ne gakirambika nti omubaka omukyala okuva ali mu Masaka City amanyiddwa nga Juliet Kakande ono ateereddwa kakiiko akagenda okubeera nga kategeka omukolo ogwo ono nga bamuwadde ekifo kya funding. Joyce Baagala Ntwatwa aweereddwa ekifo ky'obwamawulire era nga we yali ku kabineeti ya Mathias Mpuuga ng'akyali LOP oba akulira oludda oluvuganya mu paliamenti y'eggwanga Uganda. Kuno nno ataddeko omubaka omulala era owa National Unity Platform omubaka ono amanyiddwa nga Charles Tebandeke akiikirira abantu okuva side za wali Kayunga ate era nga ojja kujjukira nti Abed Bwanika kwali Mike Mabike ono wa DP ojja kujjukira we mabega be bamu ababadde ne mukaaku ne bavaayo ne balaga nga DP block bwe yeeyawudde ku NUP era we bamazeewo enkolagana bano bombi Mathias Mpuuga abatadde ku komiti ye naddala egenda okutegeka omukolo ogwo ogw'ennaku z'omwezi 21 June. So amawulire gavuddeyo ne galaga nti Joyce Baagala Ntwatwa avuddeyo n'awandiikira sipiika ng'amusaba million 50,000 zino nno zibayambeko omukolo guno okubeera ogw'ekitiibwa. Kati tulindiridde okulaba sipiika oba anaddamu ate ng'era ensonda ezimu zizze ziraga nti sipiika ayinza okubeerawo ku mukolo ogwo ate endala ziraga sipiika ayinza obutabaawo. So kino we kijjidde nga ba National Unity Platform ababaka abamu batandise okulaga side. Ojja kujjukira nti ne mu kuteekako emikono gino egijjamu obwesigwa Commissioner wa Paliamenti y'eggwanga Uganda Mathias Mpuuga waliwo bannakibiina kya National Unity Platform abaaganye okuteekako omukono. Newankubadde nga Joel Ssenyonyi nga akulira oludda oluwabula gavumenti yavuddeyo n'akitegeeza nti buli mubaka naddala ali ku ludda oluvuganya yandisuubidde nti yanditadde omukono kubanga bo ekigendererwa kyabwe kyakulwanyisa nguzi. Naye ababaka bangi naddala aba National Unity Platform abasinga tebannaba kuteekako omukono abakyali mu mbeera ya kwebuzaabuza. So agega mawulire okuvaako side zeeyo naddala ng'omukolo gwa Mathias Mpuuga bali mu kuguteekateeka era nga bagamba essaawa yonna omukolo guno tulinze okulaba ekinaavaayo naki ekinaagenda mu maaso. Nja kwebaza gwe muganda nga tannasubscribinga nja kusaba busabi muganda wange osubscribinge ate okoonaawo kadde
kajja kuyamba okuwa notification singa tubeerako eggulire lyonna lye tubeera tuwaniseeyo. Ate okomentinga kikulu nnyo muganda wange, tuba tumanya endowooza yo, naye ate mu ndowooza yo muganda wange tovuma, wabula tuwe endowooza yo tusobole okuba nga buli omu omanya oba oddibwamu ekyo kye wandyagadde okumanya n'okusharinga abantu abalala basobole okuba nga emboozi eyo bagitegeerera ddala.